Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kujiri posting Facebook namwe mwebale kola mulimu ogwo mwebale ddala. Kale njalo kubaza bano betukola emirimu gyegimu abali ku TikTok mwebale kola mirimu egyo abaana bobola nabo na bulenzi mwebale kola. Abali ku Facebook bwenyibwe ekitabo mbalamusiza consultant mu bulungi mwebale kola mwebale kweyagala mwebale kulwana struggle. Njalo tumira ku bana abalwanyi bali ku Twitter mbalamusiza ko mwebale kola. Ntumidde ku mwera ba posting n'aba commenting buli mutimbagana ejenjalo n'abashyage nabo batumiddeko n'abali eyo abalwana entalo eza buli kika namwe batumiddeko. Kale bimalo kubatuma bwentyo njagala mu ntagingire abantu bano wammanga nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo yonna gy'oli ng'olumirirwa eggwanga Uganda ng'olumirirwa obuwangwa bwo n'ennono gy'osibuka ndi okusinzira ddala mu Buganda nsaba ontagingire jjajjaawo ow'ekika kyo mw'osibuka oluvannyuma mu ntagingire buli mutaka yenna akulya ekika eky'Abaganda mu Buganda abataka mwenna mbeetaaga ku video yale mbeetaaga bulungi nnyo bajjajjaffe abakulu b'ebika mbeetaaga mbasaabusembere ku video eno lwakiri bazzukulu bamwe basembereze essimu musobole okuwulira ensonga zino zigenda kubeera nkulu nnyo njala mwotagingire Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salongo Gamulenge jjabire ku video eno njala mwotagingire Kiwalabe Male wadde yadinnyika mu nsuwa n'adduka video eno ajja giraba njagala abakulembeze bonna abakera ku makya ne mweteeka ne mwenanikamu engoye ne muyingira office enkulu eya Buganda ya Bulange Mmengo namwe mbeetaaga n'abakozi bonna bakola mu Bwakabaka bwa Buganda mbeetaaga nja kwetaagako Yosereti Bahabulwa lutabayisula mutabano wa Kale Ekyensereti muzizire Sagabisibena okweta ku video eno nja kwetaagako mwenna Abaganda nja kwetaagako abalenge n'abambeje basava ne bannaava na buli muntu yenna abeera ku video eno kwetaaga obereko era ndoza tugenda tandika obuterevu ensonga saagala kubalwisa obudde tuyina essaawa mu n'ekitundu tufundikire video eno. Kale andabi mulundi ogwokubiri lwali ku video eno naso sene nzijja ku ssaawa zibadde 8 n'ekitundu nga waliwo amawulire agatasobola kulinda olw'obulwa badde bagenda tukuba ku bannayuganda naddala abadde bagenda okutambula ekyo byolo okwolekera mu luguudo olwongera olugenda mu eastern side of the country omukulembeze February Kyagulanyi Ssentamu gy'ali agenda okuba enkuŋŋaana nga wadde ebitatambula bulungi n'ensooka n'empisawo information era ku mutimbagano gyeri ku Facebook gyeri ku TikTok gyeri ku YouTube gyeri era bwenva mbadde mukasati ka blue mujjagenda nayo mujirabe nga mbaliza okulaba eno kye kinkomezaawo ate nga dina program eno sitera bikola kujja misana olw'ensonga nti mbanna bagambye era tingenda kujja kale ndoza kansooka empite mu bulango buno buli bubiri wokka tulyoke tugende mu maaso akalanga akasooka njera tegeeza mwenna abaagala okutambula ogenda kerundaga ggwanga lya Canada omwaka ogujja omukisa ku guno the International Conference on Health Care and Social Work. The International Conference on Health Care and Social Work. The theme, Health in a Social Perspective. Mwenna abagala ogenda nga bava mu mawanga ag'enjawulo wepona abo abali mu ggwanga lya Canada namwe mutegeezebwa. Omusomo guno oba conference eba seminar ejja kubeera mu kibuga ajja kubeera mu Ontario Science City Science Center. Endagiriro eno 7 Don Mills Road, North York on M3C 1T3 wejja okubeera ejja tandika mu mwezi ogw'omukaaga ejja tandika n'okuzunza 21 ekomekeze n'okuzunza 22 omwezi ogwa June ogw'omukaaga omwaka 2024 bw'obanga oyagala okusimanya ebisingawo ojja kukubira Executive Director owa Global Events Canada ku simu eya WhatsApp eri +16477022922 eya WhatsApp. Bw'oba oyagala mufuna ku simu eya bulijjo okuba direct eri kasaze oba +14378 eri kanjidemu. Bw'oba oyagala kufuna ku simu eya butereevu okuba ku +14372889862 ojja kubanga osobola mufuna conference yeno gyenjogerako bulungi nnyo endagiriro eyo mba mugifuna bulungi nnyo okubanga tugenda maaso. Alright, kano kalango kanjawulo mwenna eri abadigize era njala kagende Baganda affe bonna abali mu Obwakabaka obwagattira wamu obwa UAE mwenna gye musinzira okundabira njala banjulira akafo akapya mukamanyi akafo kano mujja gende musobole okukyakala ate nga akafo kano kalungi nnyo ngenda banjulira DJ omupya gwe mbadde mumanyi bamuyita Frank DJ era nga y'omu ku bantu mbadde mmanyi ebbanga eddene mu kuba emiziki kalango kano kasobola kati Sham Events presents Big Bam Afro Party 1st September
free entry okuyingira kwa bwerere. Drink as low as 20 ndozo by 20 AED izo sereze yosizimanyi. Music powered by DJ Johnny and DJ Frank J. Endagiriro ejja kubeera Travolta Club located at the Queen Palace Hotel, Abu Dhabi. Level 1, Muro Road, reservation. Oyina okuba ku ssimu eno kasalaba 974-834-532 osobola okuba nga weyagala. Kana kalango ka sponsoringiddwa era ka DJ Frank mwena mumanyi bulungi nnyo abantu badde balimira omuziki mu ggwanga lya Butuluki tikate mwami ono ali mu ggwanga lya United Arab Emirates era nga asangibwa Dubai. So ndo mwena abanyumira emiziki bana Uganda ng'ofunyewo budde bwedde ngo maze okukola oluwadde mbogenda ate ne weeyagalirako mu Travolta Club located at the Queen Palace Hotel Abu Dhabi, level 1, Mura Road, reservation +9 7154348153 ojja kubanga bafuna akalango kaloke kano yoyo muganda waffe Frank DJ ne club empya gyalimu kati mujja kuba mufuna. Alright, kati awo tuba tuvuddewo tuba tugenze butereevu ku video eyandese. Video eno yoro tugenda gikwata mpola nnyo, tugenda gigenda mpola. Era bw'oba omanyi ng'olina lamu waakwata mpola wandigirinze nga maze ogira mulongita ku social media platforms endala n'ogiwuliriza kubanga tugenda gikwata n'obwekkaanya n'obwegendeza tugiwulize bulungi nnyo. Kansubye nti bajjajjaffe ab'ebika batuuse bulungi nnyo. Sigenda bawa kalowoozo, ngenda bawa kigula luggi. Era nga mbadde nsaba mu butongole omuntu yenna oba oli muwandiisi wa kyama oba oliraanye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nkusaba n'obuwombeefu olikodinga vidiyo eno ojja gimutuusaako agiwulize bulungi nnyo ng'ali mu biseera by'eddembe oba bw'onooba nga ogiwulidde nga tasobodde mufuna omuwa obubaka buno bwe ngenda okukola olwaleero era njagala bumutuukeko bulungi nnyo. Naye mu bwetoowaze obw'ekitalo ekiggula luggi kya leero ngenda kiweereza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri era nsaba akifune bulungi nnyo. Naye kigenda kubaamu obubaka obw'enjawulo. Obubaka obw'enjawulo buno bujja kgenda mwenna abantu bannayuganda naddala Abaganda abalimira okumanya n'okutegeera nti omuntu bw'asirika ebiseera ebisinga bateejjusa ate era omuntu bw'asirika aba alina ensonga lwaki asirise. Mu kiggula luggi kya leero kigenda kubeera kya njawulo era ngenda kiwuliriza Ssaabasajja Kabaka. Mbagambye ennaku z'omwezi ziri 3 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2023. Ekiggula luggi kya leero kigendera ddala kuviira ddala ku mutima gwange nkiweereza Ssaabasajja Kabaka nammwe Abaganda abatannaggula maaso gammwe na bwongo mutegeere bulungi nnyo. Nazzi kuno ng'emyaka gyaffe ffe nga ffe abavubuka tetutera nnyo kwetaba mu mirimu gya kuweereza Bwakabaka naddala ku nsonga z'okuwa amawulire ne ku mitimbagano. Naye tugenza okwesanga ng'abantu bakulu abalinda okuba nga bokola ensonga zino n'okutegeeza Obuganda n'abantu munnange ate bye banafulugojja bye beesudde gwa naggamba. Ko ffe munnange katuveeyo twesobole okuba nga tukola ensonga zino. Sirwa kuba twandiyagadde nnyo zikola nga bannyiniza balina zikola we bali. Mu Buganda ekikufuula Omuganda kwegoberera obulombolombo n'ennono ate n'okutegeera obuwangwa bwo nawo gy'osibuka kyekikulu kya byonna. Kale mu kiggula luggi kya leero kino njala kiwuliriza Ssaabasajja Kabaka nammwe Abaganda abasinga obungi njala mukitegeera era mukiyigiremukko ebyama n'ebigenda okuba nga bikirimu. Nazzi kuno ekikufuula omuntu okimanyi bulungi nnyo. Ekikufuula omuntu kyekyamaggwe kiweekuumidde si buli muntu muyise asobola okuba nga akimanya. Olina ekyekuumira mu mutima gwo ke kabokisi ke kasanduuke k'omutima gwo ekyo tuyita ekikufuula omuntu. Era omuntu okuuma ekyama kye ku mutima nga takigambyeko muntu yenna kiba kitegeeza nti oyo mukuumi wa byama. Y'ensonga lwaki si buli muntu ajja kuvaayo akubuulire nti kino bwe kiri oba kino bwe kiriba nedda.
kale nno butyo njala soka bategeeza nti omutanda waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ebizibu byayitamu bingi nnyo lwakuba muyinza okumulaba nga atudde ku ntebe y'abajjajjaabe munnange ng'alina akaseko ku matama ne mulowooza nti aba aseka aba anyumiddwa nedda wabula ng'omuntu naye alaba ng'ebintu ebimu tebitambula bulungi olw'okuba nti emikono gye misibe ate nga n'abamwetoolodde bonna yabassaamu obwesige ne bamulyamu olukwe kale olwabalabiseeko n'abonekako eri Buganda mwana wa ttaaka mwenyumwenyu ako aba akabalaga abalage nti musanyufu naye ate bw'amala otuva mu bwenyi n'ayolekera dde mu kisaka kye ate ebibeerayo bibeera birala nnyo olw'ensonga abeera mu kunyolwa n'okulaba ng'ensi esaanawo ng'abantu bagezaako okulaga obubonero na buli kimu munnange temusobola kuloba nti omusajja ono musibe kale olwaliro kansoke ndubaviire ku ntono mu kigula lugi kyekigenda kubeera kiwanvumukko njagala mukiwulirize mwenna abamanyi ebyaffe ne batabimanyi ebya Buganda njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yennyini kennyini ng'omuntu si muntu mwogezi nnyo nga bumumanyi Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu yeesiga nnyo abantu be yali amanyi nti bantu be abamulyamu olukwe Ssaabasajja Kabaka yakola buli kimu ekisoboka okulanga Obuganda n'Abaganda bafuna emirembe naye era nga omanyi nti omuntu atali nnyini kibya bw'akikwatamu akyonoona butyo yakola omulimu gwe n'agukola naye era gwamala ne gufa ttogge nga yamugulaba kati njala bategeeza ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka gwe mulaba oyo musajja mugumu nnyo y'ensonga lwaki nti ebigambo bye abigumirako nnyo ne waliwo otuuka mu kaseera ng'oli muntu nga ggwe oli mu kasonda embeera ekunyigiriza nga tewali asobola kumanya lwaki embeera ekunyigiriza Ssaabasajja akoze buli kimu okubalaga nti muwambe era embeera gy'alimu si nnungi era singa saalize kamwa kwogera kuvaayo kutandika kwogera ebigambo amu ne bampita omulalu temwanditegedde nti Ssaabasajja Kabaka embeera mwali yali mbi okutuusa lwe yavaayo ng'amugjeyo ng'okusola kungi nnyo ne musooka mmanya embeera mwali kati bw'aba ng'ali mu mbeera eyo okutuuka mwamulabira musajja attu ng'ayaggayaga okukwata ku buli muntu amuyamba tamulaba singa saayogera Ssaabasajja Kabaka yandibadde ali ku ki kyekibuuzo kyensooka obabuuza olwaleero yandibadde ali ku ki muyinza omulangazaawo atudde musanyufu naye nga babeera mu kisu kye oba mu kisaka ebibeerayo tobimanya yakwata nnyo omutima gwe n'aguwa abantu naddala bamwetoolodde baamulyamu olukwe Ssaabasajja Kabaka bwemulaba musajja wattu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1955 mu ddwaliro ffenna abasinga obungi ne bakitaffe gye baazaalira ery'emulago naye ebiseera bwe baamuzaalira ate era waaliwo okulya n'okukomba essowaani oba enkalu mu ggwanga erya Buganda ng'era ensonga zonna zonna embeteza eva kufuna buyinza bw'akuzzawo Buganda eyeetongodde kubanga ye kitaawe omugenzi Frederick Luwangula Muteesa yali agamba nti okusinziira ku ndagaano eyakolebwa okuzzaawo Uganda kirabika amenyebwa twetaaga ng'Obuganda twefuge awo eyali omuweereza wa Queen omufuzi w'amatwale Governor Cohen kwe kutandika okukola ebintu ebitajja mu nsa ne yeefuulira Ssaabasajja Kabaka Muteesa awo nno enkalu we zaanoonyeza obukongovvule yogayoga ng'era Ssekabaka awaŋŋanguse azze mu ggwanga erya Bungereza nejjukira mwaka gwe gumu lwe bazaala Ssaabasajja Kabaka weeteeka embigire by'omutanda nti olunaku lwe yatonnya ku nsi wayita emyezi mitono nnyo ate embeteza n'etuuka mu buwangwa oba mu ggwanga lya Buganda ekyavirako n'ekitaawe kennyini okuwaŋŋangusibwa sooka weeteeka embigire ebye ku myezi emito egyo bwe gityo sooka weeteeka embigire ebye lwali lukyali awo era nga wayiseewo emyaka mitono nnyo giri nkugambye 1955 kati ngenda kuzza wano mu 1966 omumpembe Milton Obote ng'akolagana n'abampembe abazungu ng'ossaako ne munne Yoseriti Bahabulwa essaawa zino akajjadde ku Uganda ne Buganda nga Kaamugye etudde ku malaalo butyo naye yateekawo okusiitaana n'alumba olubiri lw'Emmengo ebyavamu byonna mwabimanya bajjajjaffe ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwokutaano mwaka 1966 njagala okwate embaziso
oyawule 1955 omwawule ku 1966 ng'obota amaze okulumba olubiri beeni olyoka otegeere omusajja ono biki byayitamu nga tonnamunenya tonnabako biki byoyogera myaka mitono nnyo munnange terwava okwo wayita ebbanga mpawe kaaga ate era ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 1969 nga kitaawe amaze okuwaŋŋangusibwa bw'atyo ate nga mutamanya ŋŋamba kawenkene obote era n'amulumba ng'akozesa ezimu ku nkwezi ng'ezaali mu Buganda okumulumba mu ggwanga lya Bungereza ne bamuweerayo kawulire butyo kitaawe nassa omukono mu ngabo bw'atyo n'agenda ekaganga oba ekalannamo etagenda badda ku myaka emito bwe giti kitaawe munnange yaweebwa kawulire bw'atyo n'afa naye olw'okuba nti amagulu meeru bano balina enkoko teri abasinga butyo bateekawo ekiboozibozi nti Ssekabaka yali amaze okwekatankira omwenge ogwamujja mu bulamu bw'ensi eno so nga ate era yonna yali mboozi nteeketeeke okuba nti bajjawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kati njagala otandika okubaganyamu emyaka egyo ojawuleko n'obutabanguko obwali mu Uganda osooka osaasire Ssaabasajja Kabaka nga tonnamunenya bintu byonna bigenda mu maaso munnange n'akula naye ng'akulira mu nnaku ewatabaira teriwo kitaawe jjukira nti abantu abasinga obungi mu Buganda mulimu abantu nga bo embeera zaabwe ez'obuntu tebaagalirangako ddala kulaba kigambo kye bayita Bwakabaka naye ng'ate Baganda ate nga bamu baali basuubidde abalangira n'abambejja nti bayinza okusikira Namulondo eyo nga si bwe kiri kubanga mu Buganda mu mateeka n'ebiragiro kiragirwa nti omwana yenna omulangira abalidde Namulondo kasitaabikka kitaawe akabugo yaba alindiridde okusikira Namulondo butyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gwe mukolo gwe yakola munnange twali tuli awo nga Yoserika ennyini ono olw'okuba nti abasajja bano beekwese nnyo n'agenda n'atandika okunaawuuza entalo ng'atambuza ekigambo kimu nti batamanya ngamba bangi mu Uganda tukoze tutya okubajjako okuzza bannayuganda mu mirembe naye terwali lusa omukulu ono terwali lusa ng'agenda yeebuuza olutalo ng'alusitula bwe yasitula olutalo mu myaka gy'ekinaana eyo nga lumulemerera nga mugamba engeri gy'oyinza okufunamu Abaganda kwe kunoonya omulangira alindiridde Namulondo ya Buganda ali Bungereza omwogereze asobole okubanga ajja ayogere n'abantu be munnange mu bantu be bamusindikira mwalimu bantu bangi nnyo besigenda kumenya amannya bamumanyi nga basituka banamu baali mu ggwanga lya Bungereza nga batula ne Ssaabasajja Kabaka ku myaka era emito egy'ekivubuka nga bamugamba ebigambo naye yennyini olw'okuba nti yali alabye enjega yali evuddewo okukemabega eri n'agamba kale nzikiriza tugende naye nga mu kukkiriza kuno baalina endagaano ze bakkiriziganyaako ze ziriwa wuliriza bino wammanga mwenna abali eyo be nawuliddeko ebigambo ebitokomoka ku social media kuno nga mwongera ebigambo bingi nnyo jala bategeeza Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'asituka okuva mu ggwanga lya Bungereza okujja okwetaba mu lutalo lwa okujjako abatamanya ŋŋamba yajja ng'alina endagaano ze yakoze ne Yoseeri mu ndagaano ezo ng'ayagala Bwakabaka wa kitaawe buddizibwewo era yabaatula ku Namulondo so sinti Museveni oba abataka be baasaba Museveni bazzeewo Bwakabaka bwa Buganda nedda Ssaabasajja Kabaka mu ndagaano ze yakola nga musendasenda okujja okutegeeza Abaganda benyigire mu lutalo akwakwakulizo ke yateekawo ye mu kusaba kwe yagamba nti singa nnyingira mu lutalo luno nga ntegeeza Abaganda n'abataka nja kuba akakakulizo akasooka kwe kuzza Bwakabaka bwa Buganda nga bwe bwali nga bulina obuyinza ate era njagala enfuga eya federo nti buli kitundu kibe nga kikozesa bye kirina okuba nga kyefuga butyo nga bw'omanyi nti amakwekansa mu mangi era Mukama Katonda tukooka emitima toyinza kumanya muntu kigwoyogera naye butyo abasajja bano baali bakwese ebitale mabega nga Ssaabasajja Kabaka tamanyi nga bwe mbagati si musajja mwogezi nnyo newankubadde nti ate mwagazi nnyo w'abantu ne si mwogezi nnyo butyo olw'okuba nti waliwo embeera ekusanga nga tekuwa budde bwakulowoozaako nnyo naki kyakuzzaako era singa bali omuwadde obudde okwerowoozaako n'okumanya obuvu n'obudde w'abasajja bano abamu yandibadde teyenyigira mu bikolwa bino ebyokuba nti bajja ku gavumenti ezaayita ng'ate bano balina ebigendererwa byabwe Ssaabasajja Kabaka munnange bw'atyo ng'akkiriziganya era ng'asituka ng'ajja ebifaananyi ebisinga obungi mwabiraba saagala baviira ku lukuki saagala bategeeza bigambo bino era Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo mwabira bulungi nnyo ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka ng'azze okwetaba mu lutalo olwo bulungi nnyo amalobbi balaga wano
manyamu lugante tulina bujulizi biki ekifaananyi ekyo mukira bulungi nnyo oyo Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owokubiri yuno wano omulaba bulungi nnyo wuuyaawo nga zze butereevu okwetaba mu lutalo omulaba bulungi nnyo ono Yesoli oli ye mukulu wa Sobiriggwa omulaba bulungi omusajja wa FDC oyo wa Sobiriggwa oyaawo oyo wa Sobiriggwa oyo ono Yoseri ono Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owokubiri ku myaka gye emito tugenda maaso so mwenna abayogedde ebigambo njagala baterezaamu katono Ssaabasajja okusituka okuva Bungereza yateekawo bukwakkulizo nga ye era Museveni byagamba nti Abaganda balina omusaba obuyinza oba abataka bagenda ne basaba obuyinza nedda ekyo kifu tugenze maaso kati Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti ye Kabaka wa bonna atakkiriza mu buli omu yamanya nti Obuganda buno bulimu abasajja abayivu era bategeevu abasobola okutambuza ensonga olw'okuba nti yamanya nti Baganda era n'akwata obwesigwa bwe n'omutima gwe n'abwolekeza abantu abo bakole ku nsonga endala zonna ye zaatasobola kubeeramu ng'omuntu olw'ekitiibwa olwa Buganda ye nga Kabaka n'abawo obuyinza bakole ku nsonga ezimu naye olw'okuba nti abantu abamu babeera n'ebigendererwa byabwe era Ssaabasajja Kabaka bw'otwogedde essaawa zino si munyiivu wabula mwennyamivu mu mutima gwe olw'okuba nti bw'atuula bw'atiko Namulondo ye n'atunulira abantu be nazza akatambi ke magibwe okwetegereza baani abaamulyamu olukwe nga nolwe bakyamulyamu olukwe munnange yennyamira abantu bangi nnyo mwebuuza Buganda lwaki eri bwetyo olwaleero si lwakuba nti bweyandibadde Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owokubiri yeesiga abantu bangi nnyo okumukolerako emirimu ye gye yatandibadde takola nga bannabyabufuzi bakola emirimu gyabwe ye mu kwetaba mu lutalo luno yasuubira nti ayogera n'abantu abatuufu era bagenda okulemera ku ndagaano ze baakola naye munnange teyamanya nti bano baali baffere abawedde emirimu mu bantu abaliisizza akakanja n'okunyiisa omutima gwa Ssaabasajja Kabaka ogutuusa ku mbeera eno bweri mwe muli omukulu looya omukuukuutivu gwe tuyita John Katende nannyini Ebonzi oyo ye abasinga obungi abakazi muga nti I was heartbroken simanya was disappointed ne John Katende mu kumenyamenya omutima gwa Ssaabasajja Kabaka yagumenyesa mbazzi n'ateekako n'ettindo n'assaako ne magalo n'ayuzayuza okutuuka olwaliro ku bintu byakyakola muno mwe muli omugenzi Professor Apros Bambi ono yakola kyekimu mulimu eyeyita mwannyina Agnes Nabaloga oba Nabalamba omwana ndabagamba family mwava si mwana wa ntumbweza Sir Edward Muteesa bano baana beebolereze ensowole era kyovula nti bakole fujjo erya buli kika ku Ssaabasajja Kabaka ono nno Nabaloga kati y'omu ku baseddekezi oba abalingirizi abatambula balingiriza Ssaabasajja Kabaka wabalaze nabo bayagala gendako mitala w'amayanja omukyalo n'ategeeza bakama be lwaki bamufunira tiketi enerinnya ennyonyi ku nnyonyi emu ne Ssaabasajja Kabaka gy'aba alinnye kubanga aba ayagala kumanya Ssaabasajja Kabaka alaze ludda wa kuliko ensowole endala eya Sara Kagere ono ne yeeyita Mumbejja kumbe naye mponga byoya famire ezo zonna zimanyikiddwa kuno kwe kuli David Wasajja eyaleetebwa nno nga musajja mukulu omusajja omutoolo atunze ettaka lya Buganda oddimalawo ate nno kubuno bangaye nti guyanywedde ng'ali mu yuna munnange n'emba atewootako n'ekyusa ebigere ne yeewunzika yabadde mu lukuŋŋaano lwa yuna ne mu kunywa yasinze okunywa mu bonna abadde yanywedde mu bonna akendo okunywa n'osinga abantu abadde ko tuyita okunywa mu banna akendo kati mbategeezezza kwe kuli omukyalo Agnes Nabalamba eyeyita Nabaloga Sara Kagere ng'eri mu nsowole nayo kwe kuli omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo atufuukidde ekyambika olumba olw'ekirago ono mu kuwunya tamanyiwa amaze myaka nakisiibo nga tamwankwawa sinakindi okubanga omukyalo ono alina ebizibu ebyamwambala ono nno gumulaba yeefudde kagumba weegoge nti mirembe gyonna ejja Sir Edward Muteesa yaliwo ng'eramu ku baakola obuvuyo gattako ne ku ono yennyini ate omwana wa Muteesa naye amukolako obuvuyo kale omukyalo oyo mu ku kizibu kuliko nno n'omwami gwe bayita Baale Mugera ono yafugira Ssaabasajja Kabaka akambugwa akatava mu ttaka kuliko Kiwalabe Male ate oyo ye mukubba talina yamukwatira nsawo kubanga yatuuka n'okubba ettaka n'aliteeka mu nsawo ya kolone ya ddyo n'atambula nga nali muliyiika
tugenze ate wone yamufuukira ekizibu gubayisa mu Kamooli wasanya Peter Mayiga Salonga Mulengejja ono ye kyakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kubanga ono ye atunze atemudde asangiza buli kimu olw'okuba nti alina obukodyo obw'okuba nti abuzaabuza abantu kuliko omulangira jjuuko Kasabanda ono nno nga mulangira waddala naye ng'ono bantu abagenda okulwana olutalo naye kati nga naye ali awo talina kyalina kuliko Ssaabalangira omugenzi Besweri Mulondo ono w'ekyanko wali ku lw'Emitiyana ono ye mu kulya mu lukwe Kabaka yamulyamu olukwe naddane kati neyeewogoma kuliko Mumpembe Yosiriti Bahabula Tapasiro mutano wakale kyensira tonzize ensanga bisibe nanyini kabuyonje etambula ono kennyini yasituka n'atandika omwoyogerezaako ng'olunaanoba nti munnange njagala onnyambeko kubanga Baganda bwo basobola musajja tuneyesiga omusajja ono naye gye bugenda okukeerera ng'ate yali mu kumulyamu enkwe n'okwagala omusaanyaawo kuliko mukyala wa Museveni gwe bayita Janet Kebabazi Mamanjovu Enterprises ono naye Ssaabasajja Kabaka amuwunyira ziizi nga ne mu nkungaaniza tulamusaanyeewo y'omu ku baawandiika ebiwandiiko ebyo kuliko muto waabwe General Salim Salakwanda naho George ono naye si musajja mwangu kubanga naye ayagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu kuliko Moses Kigongo ono yamyuka Yoseri mu kibiina kya National Labourers Movement naye musajja muzibu nnyo kuliko n'omusajja eyeeyita Bidandi Sali ono nno Bidandi Sali mujja gamba ate Bidandi Sali akwataganirawo n'okuba nti era Ssaabasajja Kabaka olukwe kati kambalage nze mbeera n'obujulizi tugenze maaso ekifaananyi ekyo mukira bulungi nnyo nga kirimu Kawenkene Military Obote wepo ne Bidandi Sali kennyini kambasomero amannya agaali mulyoke bumanye ate Bidandi Sali yakwataganira n'Obote ng'ate be bantu abaalya mu Buganda olukwe okwetooloola ebbanga lyonna kambasomero amannya gano kuliko Omumpembe Military Obote yali wakati kuliko bamemba ab'olukiiko olutegeka obululu okuva ku mukono ogwa ddyo kwe kuli Okwanje Ateka Elijah Chairman n'omukulu Bidandi Sali era bano bakolanga enteekateeka zonna okusuula obwakabaka bwa Buganda y'ensonga lwaki mbagambye nti omukulu ono y'omu ku bo amannya ago mangi n'amala njagadde kusoma kaago mu kigulalo kyaleero lwaki njogedde statement eno Ssaabasajja Kabaka ali mu kattu ku bantu amuliddemu olukwe ate mu kumulyamu olukwe ne bamuteekako n'empingu ey'okuba nti kati baleese obuzibu mu Buganda nga bakimanyi bulungi nnyo nti balina kye baagala okukola olw'ensonga nti mission yasooka ey'omujja mu bulamu yagaana naye nga bonna abeetaba mu kumugjawo ate bantu be yeesiga abali ku lusegere kale mu kigulalo kyaleero omuntu bw'asirika nga waasirikidde tulowooza nti ategeera omuntu bw'akumanga ekyama kye tulowooza nti aba talina gwe yeesiga naye atya okuba nti ayatula ebyama bino Ssaabasajja Kabaka talijja mu bwenyi bwa muntu oba ku TV ayogere ebyafaayo bye engeri gy'ayitamu tajja kujja kubanga ekisigala kye ng'omuntu nga ye naye kinjagadde obbali tegeeza nti lwajjako lwalabikako gye tuli munange n'afuna kamwenyumwenyu n'aseka yensonga lwaki mbw aba tayagala kuva mu ffe abantu era abayagala nnyo okuwubira ku bantu be kubanga aba afuna ku ssanyu lyatasobola kufuna ngazze eri okutandika okwekubagiza kale enaali eyo nga tonnalumba Ssaabasajja Kabaka muwalampa mwogera ebigambo byonna sooka omanye entabwe eva luddawa oyinza okuleeta omukozi ewaka omukozi n'akufuukira ekizibu era n'owekomekkereza ng'omukozi amaka gatutte yembeera essaawa zino eri mu Buganda eyolekedde Obwakabaka bwa Buganda kyekibadde lukigulalo gikyaliro njala tutandika evidiyo mu butongole pozi nga sinagenda kutandika vidiyo mu butongole ono ye maama wa Ssaabasajja Kabaka omuzaana Damali Kisosonkole yoyo maama wa Ssaabasajja Kabaka mwenna abatera okulaba Ssaabasajja Kabaka ng'amwenya akamwenyumwenya ako kazze mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka olyoka okakase za akamwenyumwenyu ka maama ono kati omugenzi n'abakyala Damali Kisosonkole okazze ka Ssaabasajja Kabaka ojja kutegeera owulidde bulungi nnyo yoyo era kamubalage wano ku lunaku lwe olw'ebirembe lwe yali no omwami we omugenzi Ssekabaka Muteesa mu kifaananyi awo ng'anekedde bulungi nnyo
nkyabongera bulungi nnyo era yoyaawo yoyo maama wa Ssaabasajja Kabaka kati naye omugenzi mumula bulungi nnyo yali mukyala ow'ekitiibwa era ow'eggonjebwa. Maama wa Ssaabasajja Kabaka ebimukwatako kubanga sijja kwogera bingi naye njala bbaga nti yawummula ng'ennaku z'omwezi 12 olunaku lwa Mande omwezi ogw'omusanvu omwaka 2010 bw'atyo bwe yawummula Katonda n'amuwummuza. Kati ngenda bbalaga ekifaananyi kimu ate ekya maama yabeera jjajja wa Ssekabaka yono yabeera maama wa Kabaka yabeera maama azaala Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yoyo era ku myaka gy'emito ennyo yoyo Ssekabaka Muteesa mu kifaananyi kino wammanga ono ye Ssekabaka Muteesa kamuzuuminge bulungi mule bulungi nnyo yoyo Ssekabaka Muteesa nga bwe yali afaanana ku myaka gye egy'ekitiini ono ye maama yali amuzaala mumula bulungi nnyo yoyo maama yali azaala Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ono abeera jjajja wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era ng'amannya ge amatuufu yali mukyala Drusilla Namaganda yali maama wa Ssekabaka Muteesa. Obufunze bye mbadde nsobola okubagambako kati katandike video entuufu eyandeese. Kansule nti bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna muzze bulungi abalangira n'abambejja. Nabagamba nga ntandika video zino sinze nali nteekeddwa okukola ensonga z'emmengo ku myaka gye nnina. Waliyo abantu abali basobola okujja ne boogera ensonga zino naye mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba teri abakwatira mundu baasirika. Ffenna tetujja kusirika tusirike ng'Obuganda busaanawo. Twesaddaaka tuvumibwe tuwaayirizibwe tukolere buli kimu naye nga tutaasa ekyo tumanyi nti kye kyaffe kubanga lwe yalwa mu nnyindo munnange olwekuula wekka terajja ddukkuula. Ebbanga lye ntandise okukola video zino ez'omulanga emmengo nfunye okusomozebwa kw'amaanyi okutiisibwatiisibwa okuyitibwa buli kimu ekyetaagisa naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu nti enywera yerima n'okumaliza kye natandika ng'era bwe nakyeyama eyeeweeza omumba ate munnange gwe bazikuba. Nzize njogera ebigambo nga mbirambika bulungi mu bulambu olukufu bwabyo nga mbirambuka bulungi mu bulambufu bwayo nga njagala buli muntu yenna ali mu mateeka amatuufu amalambu olukufu alambukirwe ensonga zino azuulire bulungi nnyo. Nzize mbalaga butya enteekateeka namutaayiika Museveni gy'alina okusanya Obuganda ng'akozesa Abaganda bennyini ebyafaayo nabyo wa byennyini na butya bwe yasalawo ateeke omumpembe wassanya emmengo amukolere buli kimu. Ne mbalaga nti wassanya yakoze kino Kiwalabe Male yakoze kiri kino kyakoze kino olw'okuba nti abasajja bano balina obukodyo bungi obukozesa ensimbi at their disposal oba kuba nti ssente weziri ne bagulira buli kintu kyonna ekyetaagisa mu nsi yino okuba nti banwanyisa nze kiso kifaako kubanga amazima gamala ne gavaayo. Ne ŋŋamba bajjajjaffe abataka b'ebika bya Buganda nti ekizibu kiri Mmengo w'Amayiga so si Ssaabasajja Kabaka. Ne mbagamba abamagombola ekizibu ky'Amayiga si Ssaabasajja Kabaka. Ne ŋŋamba abamasaza ekizibu kiri Mayiga so si Ssaabasajja Kabaka. Ne ŋŋamba bakiise b'Emmengo ne ntegeeza abantu bonna bannayuganda ne baga nti Mayiga ky'ekizibu kyaki ky'Emmengo. Abantu abasinga obungi tebandaba bubi naye nze najja kuweereza Buganda na Ssaabasajja Kabaka gye bugenza okwetoola yonna byonna bye mbadde njogera besimire bigo biri mu bimeka bizze byetoolayo by'okutoolodde kwani ku Mayiga. Naye Abaganda tugamba nti omwana omubi avumisa nnyina ne kitaawe. Omwana omubi avumisa nnyina ne kitaawe. Obubi bw'omumpembe wassanya Charles Peter Mayiga ate munnange bukyukidde
Ssaabasajja Kabaka bubi nnyo okuba nti abantu batandise omuyisamu amaaso omuvuma n'omukola bye baagala naye ng'ate obuzibu bw'abaani wa mayiga. Abasajja bajjajjaffe ab'ebika abataka bagenze wa Museveni emirundi mwabuludde bingi nnyo n'ebigambo bitambula bingi nnyo. Nina ku ddoboozi linawuliddeko nga lizannyibwa. Nange njala nsookeeza nnyo eddoboozi lino tuleke tusimbula tugende. Wuliriza bulungi ebigambo bino. Munaakakasa ebigambo mbadde mbagamba ng'ebbanga lyonna. Kansookeeza nnyo ku lino lyokka tugende mu maaso. Kojjaje ndi ogamba otya obulamu buli butya. Waliwo ekiboozi kinadenya okuwa naye simanyi Lumbuye kyeyakyogerako ekya abataka abagenda ewa Museveni. Kyanaku nti bannayuganda tebafaayo kubeera na balanced research. Abataka abo boolaba abagenda ewa Museveni benyamivu. Mayiga yawamba obuyinza bwabwe bwonna obw'abannalinnya obw'abannamasole abakulu b'ebika bonna yeefuulaawo wakati. Abalangira n'abambejja tebakyalina kye balya, amabanja agabali bubi baswala. Obwakabaka bwatwala ne bye baali bajjamu ebibayamba ng'amataka nga beekwasa nti Buganda Land Board yeyina okubikolako olw'etteeka eryazza eby'obwakabaka ne baga Kabaka yalina obbiyimiriramu nga trustee Traditional Laws Act of 1993 omuli abataka ag'abannamasole abannalinnya n'abalala. Mayiga bw'alaba omuntu yenna amuvuganya ng'amwogerere wa Kabaka bubi nga Kabaka aba ne version endala ku ye. Ekyokulabirako ye Namasole w'ekanyanya. Bamayiga bwe baagaana okumuwasa bwe byalema n'omwagala omuganza ne basalawo omulwanyisa maama wa Ssekabaka Daudi Chwa jjajja wa Mutebi oyo alina emisango nga 6 ettaka lye baalitwala ne lyali badde limuyamba naye n'Obwakabaka tebusobola mumuyamba wadde n'abalala bangi bonna bangi abantu baliyo bafa balwana Kasujjulubinga baani Obwakabaka bwabakuba ettale. Kati booli awo abo bagenzeeyo bagenze okwekubira enduulu oyo yennyini Museveni ye yazza Obwakabaka ne bamuwa n'omutubo bamulamba w'ekika ky'ente. Kati ate bamwegaana lwaki bwe baddukirayo bawulira bubi. Omuntu waddiza omulalu mu kyama kitegeeza omuntu aba akooye abatuuse ku kisenge naye saagala nga ate bakisusse olaba kwekangabiriza okumayiga kwayina awulira bubi nnyo nga bamuluupinze. Okitegedde osaba waawo Kabaka anaddamu ku matu n'awulira nti abaana be bazzukulu be bajjajja be bamaama be bayagga abantu si basanyufu. We wali ekkowe ery'akatambi ka leero. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya Kyamulabi naye ensonga azirabira mu kkoona eddala ng'atudde. Naye njala sooka bategeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda ekintu kye bayita obuyinza g'emaanyi oba y'ensibuko y'okukulaakulana. Bw'oba tolina buyinza tosobola kukulaakulana. Tukimanyi bulungi nnyo Nazzikuno Yose erina akabinja ke bonna basajja bagwira tekuli musajja Munnayuganda baakozesa obuliisa maanyi n'emmundu okutwala obuyinza. Buno obubaka njala bugende eri bajjajjaffe abataka abakulu ab'ebika. Saagala mukwate emigemera wala mugitunuulize Ssaabasajja Kabaka. Mukwate emigemera wala mugitunuze ku Bulange Mmengo. Mutaka munnammwe oba Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Bwe mutaasobola na kuvaayo wadde okuba omulango ogukungula ng'ali mu mbeera ey'akazigizigi ng'olumbe n'omubalemberizi temwavaayo. Ssaabasajja Kabaka tagana nkokulaba muntu yenna naye baateekawo omuziko nga oda ebiragiro bivaamu 70 ba muntu yenna okusembera Ssaabasajja Kabaka emyaka 10 bweddo. Nze naakajja ku social media kuno emyaka gigenda mu 5 okuba nti njogera ensonga zino. Nemmwe mubadde emyaka emirala 5 emabega nga mugabumbidde mugabootikidde tekuli yenyeenya wala nga abakola akakodyo kamu. Wabayo omukolo gwonna mu Buganda bayitako bayise ne mutuulako we mutudde ne babobitavu ne babasoma n'obbasoma abazze naye nga temmanyi lwaki temukyasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka. Kyo kijambo ekisooka.
mbasaba mukwate emigemero gyamwe gyonna mu gitunuze Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge Jaka Wenkene n'abakungu bonna abali Mmengo. Ebyapa byonna bwe byali biddizibwa eby'amataka gonna agabalangira Bambejja agaliko embuga na buli kimu byakwasibwa Mayiga n'abiteeka mu Buganda Land Board ne beekola omugano ng'emmese boonogisibira mu kite ekirimu omuzigo n'erya n'esaabaana n'emala okukola byekola naye nga Ssaabasajja Kabaka bwe mba nnyonnyodde mu kiggulalo kinnasoseralyo nti ye musajja atalina bigambo bingi awo obuyinza n'ataddamu okulingiriza muntu ki kyakola kubanga abamanyi nti abantu bawadde obuyinza bagenda mulamulyako bulungi. Obubaka bwamwe nabuwulidde bajjajjaffe naye mwegenze okwogera obubaka buno bwonna okwetoolola ng'emmundu mulina zizza wa Mayiga si wa Ssaabasajja Kabaka kubanga okimanyi muwambe. Kati kambategeeze bajjajjaffe Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri muwambe gwoyinza omulaba nga mulese ku mikolo okubeerawo nga bamuleetedde ku mudumu gwa mmundu so tazze nga yeeyagalidde bamuleetera ku mudumu gwa mmundu nga teyeeyagalidde okujja. Ekyo nkibadde mukitegeere. Emyaka 10 mbaddeyo nga musirise nze emyaka 5 mwenjogedde ensonga zino n'ensi nezitegeera mmwe kugiri 5 gyasigala mwali muli luddawa era njagala kubajjukiza endagaano 1900 erambika bulungi nnyo ani nannyini ttaka era Ssaabataka yaani ye Ssaabasajja Kabaka Yoseriti Bahabulwa omusajja omunyarwanda omugwira si mutaka era si Ssaabataka wa Uganda. Ssaabataka ye Ssaabasajja Kabaka. Naye ekizibu ekiri kikino nti mweke nnyini mwasala olukujjukujju kumanya g'ensonga wali nga ntandika ne mulya mu Ssaabasajja Kabaka olukwe ne mutuula ne Museveni abamu ku mmwe ne mukola endagaano ez'ekicupuli nga Ssaabasajja Kabaka tamanyi ne mutuuka n'omuleeta mu Bulange Mmengo aweebwe ekika n'omutuba musajja wattu kyamugwako obubwi nga tategedde. Ekyo nga kimaze njagala kusooka bategeeza ettaka lya Buganda lyonna livunaanyizibwa ku Bwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda Museveni yabuwamba ng'akozesa amaanyi. Kye mulina okukola kwe kutegeeza bazzukulu bammwe okuva mu nzijja okutuuka mu busolya okutuuka ku kika waggulu buli muzzukulu asitule engalabi ye basitule amaanyi buto tuddemu tulwana olutalo tweddiza obuyinza ng'Abaganda. Temugenda kuddamu kusabiriza mugwira yonna mu nsi yaffe Buganda kubanga Obuganda bwesobola. Obuganda bulina buli kimu temwetaaga genda wa Sserwajja okoota kusaba kintu kye tutalina bwe buyinza. Njagala babuuza bajjajjaffe abeka n'abataka mwenna abasajja n'abakazi abalwana olutalo lwa Museveni omuleeta mu buyinza bali luddawa bonna baabatta babamalawo temwebuuza lwaki baabatta. Kye tuyita obuyinza kwe kubanga osobola okwesalirawo ensonga zo naffe tusobola okutandika okwesabira obuyinza waffe bajjajjaffe bwe balwanirira obwedda. Ekitubulamu kwe kunga Baganda bannaffe Abanyolo Abatoolo Abasoga Abanyankole bonna tuddemu tusitule buto nga Bannayuganda tuddemu tufune obuyinza kwaffe tusandike okwesalirawo ensonga zaffe. Si kugenda nga tufukamirira Sserwajja okoota omusajja Omunyarwanda atandika otugabira n'otuwulira ettaka ku litaka ly'abajjajjaffe lye baafukamirako nga batondawo Buganda nga batondawo Bunyolo nga batondawo Busoga. Ekyo kikyamu. Ffenna nammwe ekibatawanya kiri ekintu eki buyinza. Singa Ssaabasajja Kabaka badde alina obuyinza mwandibadde temugenda yeeyo naye musajja talina buyinza baamuwamba. Mulina kunga bazzukulu bammwe bonna basitule emitwe tutandika okulwana amasajja n'amakazi tweddiza obuyinza. Museveni akola ebyo byonna nga ye akola enkola y'omuzungu eyayawulamu ofuge yeruwa. Yakwata omumpembe wasanja Kalu Charles Peter Mayiga n'amuteeka Mmengo n'abulookinga buli kimu teri atuuka wa Ssaabasajja Kabaka nga n'abalangira n'abambejja tebasobola kutuukayo abamasaza tebasobola kutuukayo bajjajjaffe beka tebasobola kutuukayo n'emikwano gyo gyennyini nfanfe egyandibadde gye muganda Ssaabasajja kino kikyamu gyonna baagibulookinga tekisobola kutuukayo. Kakkana
nkomyewa nziramu okubajjukiza mwenna Abaganda abatasobola kumanya byafaayo na kusoma na kutegeera mwegendereze nnyo nga mukola ebiwandiiko byemukola n'okwogera. Tetusobola kuddira nsi yaffe gikwasa abasajja basebajja okwota bajjajjaffe bayiwa omusaayi batandika okufukamira ku basajja abo abatamanyi kwoza na ngoye abatamanyi na kwesangula wadde okusangula eminyira. Tetujja kukkiriza. Ninjala bagamba ekigambo kimu gwe nga tonnayogera kigambo kyonna kobeere jjajjaffe omutaka w'ekika nga tonnakwata mugemera wala gutunza mu Ssaabasajja Kabaka sooka omanye gw'ogenda okusaba ettaka muganda waawa mutuuze waawa yajja ddi yakozesa ani okutuuka awo. Omusajja oyo yakozesa bazzukulu bammwe yakozesa baganda bammwe yakozesa abakyala bammwe n'ab'eŋŋanda bakona emikono bazikirira Luweero ne bazikirira Masaka ne bazikirira buli wamu bonna ngumba okufuna obuyinza mmwe abebika ku musobola okutuula mutandika okugenda okusaba wasilwajja okoota ekyo kikyamu. Muzuukusa emitwe gyammwe bwe mutuuka ku nsimbi mwatandika okwogera ku nsonga ezirimu amakulu temwogera. Bwe mulaba omugaati ku mmeeza nga kuliko engege mutandika okwogera ku nsonga ezirimu amakulu ne musirika. Nabawulidde mwogera ebigambo bingi nnyo olw'okuba nti mwasobodde okuba nti mufuna omunyago. Buganda si munyago. Buganda nsi eyeetongodde erimu abantu abategeera. Gwali eyo ng'okwata omugemero ogutuuza mu Ssaabasajja Kabaka okola nsobi bakozesa. Lwaki bakozesa? Watamanyi nti enfuga y'Omungereza yakwawulamu kufuga? Lwaki teweebuuza bonna abantu bali mu Buganda bakaayana tebalaba Ssaabasajja Kabaka lwaki? Lwaki buli muwogo kolebwa emmengo? Omumpembe omusajja Omunyarwanda era naye Sserwajja okoota mayiga yavunaanyizibwako. Lwaki teweebuuza lwaki? Mukwate emmundu muzitunize mayiga mujje mundu ku Ssaabasajja Kabaka kwe muteekateeka bazzukulu bammwe basitule amaanyi beŋŋange abagwira bave mu Buganda buli muntu asobola okufuna kyalina okufuna. Kati kuno kubajjukiza nakubalambululira ensonga. Bakulu njala bategeeza abataka b'ebika mukwate emmundu zammwe zonna emigimira mugitundize mayiga kubanga obuzibu si bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka muwambe ekyo temusobola kitegeera mulw'okuba mulaba ku mikolo nga azze musajja wattu naye ajjira mu nnaku. Mbategeeza nzize mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka abadde abafaako naye nga buli kyakwata akibawa ng'akiyisa mwawo baasuubira nti bantu kumbe enkwezenge. Nabategeezezza ettaka eryali emabega wa Eagles Nest wali Kyagulodi Primary School eziweza eka 3 n'ekitundu yazibawa nga z'abataka mayiga n'azitunda likiwalabe malena kati sereza batannasasula baliguza sibalamu njala mukitegeere. Ssaabasajja Kabaka n'akwata ettaka eriwezaako ekazi 50 ku kyebukakkata ekidde Masaka ekidda ku nnyanja n'azibawa era n'abagagamba mayiga n'ekiwalabe maleba processing ekyaba bakiwa abataka kiwalabe malene mayiga ne batunda ettaka eryo. Temuyina gwe mwali muvunaanye kwado babuuza ekintu n'ekimu nga tuvudda bajjajjaffe abakulu b'ebika n'abataka mukimanyi bulungi nnyo nti Buganda nsingagga ngera singa si Buganda singa tewali gavumenti ya wakati erina kyerina mu Uganda nakati terina kyerina. Kati kuno kubajjukiza nti Obuganda bugagga nnyo era Ssaabasajja Kabaka mu butongole talina muntu gwayinza kuleka kufa nga talina kyamuwadde kubanga ensasule baddengayo kuba Katikkiro bali bonna abaawummula. Nga temukomplaininga ku Joash Mayanja Nkanja omugenzi, nga temwakomplaininga ku mulwanya muli simwogerere, nga temwakomplaininga ku Jebbi Walusimbi, nga temwemulugunya ku Dani Muleeka. Lwaki mwemulugunya ku musajja Sserwajja okoota Omunyarwanda mayiga? Kubanga temumanyi. Kati kuno kubajjukiza Obuganda bwayisanga bazzukulu ba Buganda abalangira n'abambejja abaakuumanga embuga baasasulwanga abasirikale aba buli kika baasasulwanga na buli kimu. Bino byonna byaggyibwawo mayiga. Kati njala bategeeza gavumenti ya wakati gye muga nti yeyina obuyinza terina kyerina ebintu byonna bya Buganda. Kati kuno kambasomere mulyoke mutegeere. Eyo State House Nakasero kwetudde ettaka lya Buganda ebanjibwa obusirifu n'obusirivu bw'ensimbi
mu ssente z'obupangisa teziweebwangayo kyogamba otakusobola kuvaako ssente zirabirira mu bajjajjaffe beekaba b'Abaganda n'okulabira abalangira n'abambejja n'abakumi bakumi embuga eza buli kika tosobola kuvaako ssente ettaka lya Buganda ku State House Entebbe ettaka kwetudde lya Buganda ani yali agiwadde ekoyini eyaŋŋaali kukosebwa kw'ettaka eryo ani yali agiwaddeko ssente tugenze ku mbuga enkulu eya Kampala City Council kwetudde kwennyini n'ettaka kweri ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda kwali kuvuddeko ssente nemwe y'opangisa egende Mengo tugenze ku kooti enkulu ensukkulumu ya Uganda ettaka kwetudde n'ekizimbe kya Buganda baali bawadde ssente z'obupangisa kyemugamba ssente zisobola kulabira Bwakabaka bwa Buganda na kulabira abalangira n'abambejja basavale banaava n'abantu bonna basasulwa tugenze ku setteesereza ekkulu gye muyita Parliament ya Uganda ettaka kwetudde n'ebizimbe ku kiri kyonna ettaka lya Buganda buli kimu ekiriko kya Buganda kyogamba tekusobola kuvaako ssente z'obupangisa ne basasula mu bataka n'abalangira n'abambejja tugenze ku ttaka okutudde ennyumba ye gye bayita mbu ye Uganda House ettaka eryo lya Kabaka bwa Buganda baali balisasudde tugenze ku Ssettendekero Makerere University ettaka eryo lya Buganda baali basasudde ekintu kyonna tugenze ku Ssettendekero Kyambogo oba Kyambogo University ettaka lya Buganda baali basasudde adde obusuulu wadde ssente zonna tugenze ku Barracks y'Embuye ettaka kwe litudde n'ebizimbe byako ttaka lya Buganda ani yali basasudde ssente za Buganda tugenze ku ttaka okutudde eddwaliro ffenna tumanyi nti lyali lya Uganda nga lya Bwerere Mulago Hospital ttaka lya Buganda baali basasula obusuulu bw'ettaka eryo tugenze ku NAKACWA University mu bwe gye muyitibwa Mubs yonna ettaka litudde lya Buganda basasula obusuulu basasula ssente tugenze ku kyawe kye muyita simanyi Hamu kyetuyita Nakivubo Memorial Stadium ettaka lya Buganda ne ku lukiiko tutudde ani yamuwa olukusa okuzimba waabo tugenze ku kisaawe Namboole ettaka kwe litudde kwonna n'embuga ze baasaanyawo olusente ze nabalaga zonna ettaka lya Buganda kubanga lizi yaggwako ani gwe baasasula ssente tugenze ku Kasozi Naggulu zonna ennyumba eziriko ezitemyanga omuntu ani yabawaawo Museveni natuka okukwata ettaka eryo aliwo essudde lisimera abasajja mwe tugenze ku Speak Resort Munyonyo ettaka lyonna eriko Speak Resort Munyonyo mbabuuza lyonna ly'ettaka lya Buganda ani yasasula Obwakabaka bwa Buganda kati kambalage ekiri ku Speak Resort Munyonyo Speak Resort Munyonyo ttaka lya Buganda n'ekizinga bulingo gwe Museveni n'ono musajja we Sudidi Pale bafuba nnyo okulaba nga basenda bayiwa ettaka okugaziya Speak Resort Munyonyo basobole okugatta Speak Resort Munyonyo ku kizinga bulingo gwe yeekwekedde ebbanga ddene nnyo nga tayagala bamanye activities oba bintu ebikolebwa ku Speak Resort Munyonyo nga bayiwa ettaka mu nnyanja okutta obutonde n'okwagala okusaanya Obuganda njagala mulabe bulungi nnyo musooke mulabe bile bigenda maaso ku Speak Resort Munyonyo ili ettaka bali ekizinga bulingo gwe kyekiri bala tuwe kituukako mpola mpola agiisa obusera njala tugende mpola mpola ekizinga kyekiri bulingo gwe biro basindika bagenda kusaanyawo kimu njala tugende mpola mpola njala tugende mpola mpola nze mwana ategeera obulungi basajjamu ne bakazi mmwe
musamutegedde bulungi tubategeeza we speak resort mu mbalaza n'obujulizi balubirwa ekizinga kiri ekyo obwakabaka Uganda ekyabulingo gwe bagatterumu ne teri TV radio munnamawulire kabere nga alimmenga asobola kwasabya kamwaka akamulingebwa asobola okwogera ku nsonga zino mulumba lumbuye ne Masasi tugenze ku Makindye barracks ettaka lya Buganda n'ebizimbe biriko bya Buganda ani asasula rent sente ziva mu ziragaluddawa tugenze ku police enkulu mu Kampala wakati Central Police Station CPS bizimbe bya Buganda ettaka lya Buganda sente z'obupangisa nyazi jamu tugenze ku butale buno wa Manga akatale ke bayita Mengo ewa Bakuli akatale ke bayita Menge wa Bakuli kana akatale ettaka lyatundibwa kati waliwo bondi na bizimbe akatale ka Bwakabaka bwa Buganda era kasolozebwanga mu ssente ani yatunda akatale kano era ssente zakatunda mu zagenda luddawa akatale ke Kasubi ani akasoloza mu ssente era ssente zigenda luddawa akatale ke Kibuye ani akasoloza mu ssente era ssente zigenda luddawa akatale ke Mengo wennyini ng'okimba kimbo yolekera settendekero wa Muteesa Royal University wekalyawo tugenze ku masomero gaali aga Buganda ku ttaka lya Lubiri Senior Secondary School ttaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda ani abisoloza mu ssente gavumenti yali eddiza tugenze ku Mengo S Senior Secondary School ttaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda ani abisoloza mu ssente ani abitwala tugenze ku Buddo SS oba gye muyita King's College Buddo ttaka lya Buganda na buli kimu kya musingi gwa Buganda ani abijja mu ssente ziragera oddawa tugenze ku kisaawe Entebbe ttaka lya Buganda na buli kimu kyatandikanga kya Buganda gavumenti omusajja omugwira gw'osaba obuyinza bino byonna yabijja luddawa abataka muzuukuse bazzukulu bamwe bazuukuse engalabi mufune obuyinza bajjajjaffe abataka obaka bamwe nabuulidde obumu buli mu eggumba naye namwe mukimanyi bulungi nnyo nsonga muzeetoloza zonna ziggwera ku mayiga mmanyi mutiisibwatiisibwa era mwadde mulina okukola olukuŋŋaano lw'amawulire ku lunaku olwokuna muveeyo mwogere ensonga naye mwakubiddwa amasimu ne mutiisibwatiisibwa nkimanyi mwakubiddwa amasimu ne mutiisibwatiisibwa n'amannya 17 agalabikidde mu mpapula z'amawulire nabo abatasobe kwetaba mu kikolwa kya kugenda mu 7 bonna batiisibwatiisibwa era mu lesaazi n'amasimu bagajjeeko balira ku nsiko mwagala kubeera mu mbeera eyo nga mukwatibwa mutandika okutiisibwatiisibwa kyekibuuzo kya mwagala kubeera mu mbeera eyo mutandika okutiisibwatiisibwa ensonga zammwe twaziwulidde naye zonna zeetoola zidda waani zidda wa musajja mayiga gwe baateekaawo ekirungi buli kimu kyembadde njogera kyekiri mu bintu bye mwayogedde nti abantu abamu bafuna ssente mmengo mwe temufuna mbasomedde ebyobugagga bya Buganda ate byonsomyeko bitono ebirabikibwako amataka amayitirivu gonna gyegali mwe kennyini mukimanyi nti akakodyo k'amayiga kuteeka nsoole buli waasanze ensoole ze zimukolera omulimu ogwo gw'okkuuta akadingidi okutunda amataka g'ebika gonna nsoole ze zigatunda ye akwata simu nti gundi nakuteeka ewantu ojja natutunda ettaka eryo ng'essimu evuga ng'ettaka balitunda weebuuze mmwe abacomplaining abajjajjaffe ebika bya Baganda abataka mbassaamu ekitiibwa njala babuuza lwaki ebitebe byammwe bikulu amataka gonna gatundiddwa ng'ate abagatunda bagamba bakolagana ne Buganda Land Board Ssaabasajja Kabaka Muwambe kyajjadde engulu akabanga mpawa kaaga kati ndowooza mutegere Ssaabasajja Kabaka Muwambe takyalina muntu gwe yeesiga bamuggyako oli muntu yenna kati mbagambye ekikutta obudde bwe kinaabuta mujja kuzuuka
temuddamu kukwata mundu zammwe zitunuza ku mutanda wa Buganda. Mukwate mundu mba mulwana amasajja mulangirire mugudde olutalo ku mayiga kubanga gwe muziziko. Mukama wammwe oba mukulu munnammwe Sabataka munnammwe oba mutaka munnammwe Ssaabasajja Kabaka muwambe bamuwamba kyembadde nganzi gyambagamba. Naye ne bayimirira ku TV ne ku mitima baga nti ate Ssaabasajja Kabaka nayise ku mukolo gwe bawamba ate atambula atya muganda wange njala kugamba. Gwe tulowooza nti abawambe babeera mu kkomera wekka. Waliwo kye tuyita house arrest. Omuntu okukwatira mu bunju n'obeera mu bufuge. Ng'oli akujja lwayagadde otuukirize emikolo gye. Emikolo gyonna egikoleddwa okuva mu 2018 okutuuka olwaleero. Ssaabasajja Kabaka bali bamugjeyo nga balinda bazze omwanikako obwanyisi mu lujja nga baandike mmwanyi so si nti abadde n'okwagala kwengajja. Era singa mubadde muwulidde ekigulalo kyaleero mwandibadde bakakkamu nnyo ne mutuula ng'abataka ne musala entotto ne mumanya buti mugenda okutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanga y'entabiro ya Buganda. Nkimanyi bulungi nnyo nti buli muntu ku nsi ayagala okulya, okunywa, okweyagala n'okubeera obulungi. Naye nsaba tukendeeze ku mulugube. Nsaba tukendeeze ku mulugube. Nsaba tukendeeze ku bwagazi mwagalamu ensimbi. Singa abazungu baali baagala ensimbi mu njagala gye mwagalamu ensimbi. Singa eggwanga lya Amerika teririiwo, singa eggwanga lya Canada teririiwo, singa eggwanga lya Amerika teririiwo, singa eggwanga lya Bungereza, singa ensi z'abazungu teziriiwo. Baamanya ekizibu kyabwe ne basooka bakinogera eddagala. Ffe tuganye okumanya ekizibu kye ekisaanyawo Buganda. Tuganye kinogera eddagala ate tutandise genda wooyo kennyini atutulugunya. Mukendeeze ku kulyankuzibwa n'okwagala ensimbi. Njala sooka kubuuzaayo mukulu w'ekikoomo omutaka. Mukolerera mu Buganda kufunamu oba mukolerera Buganda kubeerawo? Kubanza okusinziira ku bwemanyi kulombolombo bw'ennono bw'okuweereza mu Buganda, oweereza nsiyo akasiimo kajjangeera bwe kali akasiimo. Kiddamu. Omuntu yenna aweerwa obuyinza oba obukulembeze alamuleko Ssaabasajja Kabaka. Akuwa omukulembererako nga okulembera ku lwansiyo. So si nti akuwadde mulimu tuyagala akasiimo. Era wabanga akuyambe n'akuwa akasiimo aba akuwadde bubi. Kati mmwe abakulu b'ebika n'abataka mmwe mulowooza nti okubeera abakulu b'ebika balina basasula musaala nedda. Ekyateekesawo buli kika nga kirina ensibuko kwe kukuuma ettaka eryo kwe bali okukolerako ebyo ebisobola okuzza ekyo ekigulya amagala eddiba. Singa mubadde mwateekateeka ne mutuuza bazzukulu bammwe bonna okwetoola gye bali mu nsi ne batandikawo ezo program oba project esobola okuleeta ensimbi ku kika gye musibuka, singa temulunkanadde okudde w'amayiga ogamba mugenda Museveni nedda, ekyo kikyamu. Waliwo ebika bimmanyi nga birina project ez'enjawulo nga bazzukulu baabyo bagenda ne balamaga. Bazzukulu baabyo ne batona. Mwagala kuŋŋamba ebika ebyammwe byanjawulo ku bika ebirala byonna. Okujjako okulyankuzibwa ko mwagala okulyankuzibwa nga temunatunulira mbuto zammwe kubanga enkyo ojja kuvaawo netunulira mwana wo, tunulira muzzukulu wo. Ate mbaddemu mbakuutira buli mukulu wa kika yenna bw'obanga okulembera ekika ekyo kimanye nti jawula ebintu ebyo nga gwe byokoledde ng'omuntu n'ebintu by'ekika. Mulekerawo okukola ebiraamo nga mulaamira abaana bammwe bagenda obaddira mu bigere nga mubalaamiramu n'ebintu by'ekika ebireeta obuzibu mu Buganda. Yawula ebintu by'okoleredde ggwe ng'omuntu eby'omu ngalo zo n'ebyobukulembeze. Ebika mukulembera bikulembere okukulembera bazzukulu bammwe okuyimirizawo Buganda so si kufunamu. Kiddamu so si kufunamu. Buli kika kirina gye kisibuka. Nebanga ettaka mwasigaza fuuti 10 ku 10 ku mayiro oba ku eka z'amataka, mukyasobola okuddamu okukuŋŋaanya abazzukulu. Buli kika ekitone ennyo mu Buganda kiteekeddwa okuba nga kirina abantu abasukka mu 50,000. Oyagala kuŋŋamba nti bwe mubanga mweterezezza bulungi teri muzzukulu asobola kuva mutwalo gwa nsimbi oba 5,000 ez'ensimbi buli mwezi okuyimirizaawo ekika. Ekyo kibuuzo nkibalekedde bajjajjaffe.
ensonga zammwe ezimu ntuufu naye gwe mulina okwolekeza obwanga si Ssaabasajja Kabaka kubanga ali mu buwambe. Naye ng'omuntu ayinza okuba ayina ensobi nga ye kubanga tosera gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Naye mu bulombolombo n'ennono ne mu bukulembeze bwonna tosobola kukola buli mulimu gwonna era obaako gw'osigira n'omugamba agenda onkolera ekintu kino naye bw'okimuwa n'atakituukiriza kitegeeza obuzibu bugenda kuddira ku ggwe. Kiringa bona okwata omwana n'omuwa ensimbi agenda agula amafuta mu katawuni. Omwana n'agenda okugula amafuta mu ttawuni atuuka mu ttawuni n'asanga kano kafuna kano tekafuna kano kaka n'ateekawo sereza amafuta ne bazikuba. Togenda kunyigira wazannye, togenda kunyigira oli ataddewo zaayi kano kafuna kano tekafuna. Ogenda kunyigira mwana. Sina kindi nawe wenyigire. Lwaki teweesitukidde genda kugula amafuta. Tusooke tusse wali okweyagaliza. Teri atuukiridde kye kituufu. Nkimanyi ne Ssaabasajja Kabaka naye tatuukiridde ng'omuntu. Naye mu kiggula lugi kya leero bw'oba owulidde emboozi gye nkulukidde mwandibadde musooka ne mwekuba mu mutima. Kummwe mwenna abataka muli essowaani y'emmere ne mugimalawo ne munywa n'eccupa ya bbiya ne mugimalawo. Abamugendako ne munguliko ne mubojja omuziki naye musajja wattu takyasobola dde okumalawo essowaani y'emmere. Kakabe kabatambuze John batambuze takyasobola kunywa wadde eggiraasi n'emu kubanga ebintu waabira bali musobedde. Gwe munenye essaawa zino yatuuka katono nnyo okweyunga ku bajjajja aba bamusooka ewa Ssenkaaba emyaka ena emabega. Kummwe bennyini tekuli yajja ku mutimbagano wadde okufuna TV wadde radio okujja okwogerako ku nsonga tya Ssaabasajja Kabaka yatuuka atyawo. Era nze najja n'enjogera ensonga ezo nti Ssaabasajja Kabaka nedda kibulamu waliwo ekitatambula bulungi. Agenda okuvaayo ng'abulako majaali ku munywa. Kati nga temunnamunenya musooke mwekuba emitima. Obuzibu si Ssaabasajja Kabaka. Obuzibu abasajja abawamba Obwakabaka batudde Mmengo nga bakozesa omudumu gw'emmundu. Kati mukume bazzukulu bammwe batandika okwenyigira mu nkola ey'okuzza obuyinza tuleme kutandika kufukamirira Sserwajja Okoota nga tumusaba obuyinza. Buganda ffe tusinga obungi mu Uganda, ffe bannannyini ttaka, ffe bannannyini buli kimu. Lwaki mufukamirira omugwira? Bagamba akuba awumba engalo. Butyo abanenya omutanda. Munenye empola. Kubanga nammwe kennyini abantu abasajja abakulu n'abakazi. Abamu obufumbo bw'abalema. Abamu bizinesi z'abalema. Abamu okusoma kw'abalema. Abamu asigala kunywa bunywi ntabaaza bakadde. Abamu bazadde babako ne babalekera buli kimu ne mu kitundu ne kiggwawo. Mutandise kunaayiza bintu bya family dira kutandika bituumula. Okitegeera? Naye omusajja yatuukako ku lugwanyu okwolekera bajjajjaabe ewa Ssenkaaba gye bali. Nojja omuteekako omudu n'emmundu kubanga mwagenze ewa Yoseeri. Muli bantu ng'omuntu omulala yenna asobola okufunamu enkenyera n'esooka otunulira eggwanga lyo obuwangwa bwo n'ennono. Abasajja bwe mugendamu munnange munnaye mugenda ne babaaniriza ne babategera amannyo nga bw'eri enkola yaabwe. Naye abasajja balina amakweka nsaamu ajja n'akubulya bulungi nnyo n'asinika obulingaaya gye buggwera ng'omukubye omugongo munnange n'akyusa obwenyi ne bujjako n'emitaafu. Era mubamu akafuluma ekisaakaate ekyo bwe muteeserezza nga bayita meeting edda kuba olukuŋŋaana oludda nga bagamba balabi baabo bazze. Ekyo twali tubaagaza bafuuke enkwezenge, bafuuke enkuusiiri, bafuuke abasabiriza, ab'oku kkubo, ffe nga ffe abajja okuwamba tukole bye tulina okukola kubanga awo we tubatuusiza we tubaagala. Ekyo njagala ekifaananyi ekyo mukyeteeke mu mitima gyammwe. Gye mwagenze okulooza nti mwagenze kusaba. Babasekeredde ne bakuba n'akakule sinakindi n'ebigere biboneka waggulu ku siiringi nga bategedde wa babatuusiza. Omutaka wa Buganda ogenda ofukamirire
omusajja omugwira yakozesa bazzukulu bammwe bataata bammwe n'abakozesa mutalo n'awangula kati gwe mufukambirira naye nga bwe mumukuba enkoona akyusa obwenyi n'amera emitaafu n'ayita enkwezenge zinnaazo ne zigamba awo tubadde tubaagala tukoze tutya okubatuusa ku ddaala eriddako eddaala eriddako lye lino Yoseri si musiru nga mmwe abagenzi omulowooza nti musiru mujja genda okwekendenya ettaka ly'abagulidde ng'ettaka lirye bwoya mwe yabayagadde bakozesa mutandike okuteeka okulwanagana mu lumbe Ssaabasajja Kabaka sinakindi mwekolemu obubinja obutandika okugamba nti olw'okuba mu bulombolombo n'ennono bwa Buganda abataka bwe batuula basobola okukola kye tuyita okuteesa okujja mu kabaka obwesige yawa abaagala naye mugende empola mwetegereze ensonga zino olw'ensonga nti bw'owemukire Buganda jjukira nti olina okudda ebunyolo bw'owemukire Buganda jjukira nti olina okudda ebunyolo temuli bakitalo nga mmwe mulowooza kubanga watwali tulabye abanene emirembe engalo baabajjeeko ekitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga naye mwegendereze sinakindi babawadde mweso munnange musuule omufule wansi nkiddamu bajjajjaffe bataka bebeka nsonga zammwe ntuufu naye Yoseri yabajjeeko ejjambiya n'abawe mweso musuule omuvule ekintu ekizibu ennyo kale buti onjagala mwekuba emitima mwezze obuufu bwammwe ebigere nga bina emabega musooke mumanye Obuganda kyeki kabaka yaani ejjansi teribuuka nanzike olutambi luwedde Mukama bankuumire tusisinkane ku lunaku lunabaluddako saba Mukama Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka kingiriza abataka ba Buganda obazza emitima kubanga bayinza okubanga bo ekibagoba tebakimanyi kanaakulya akamenvu kajja keesesa kumbe kagenda kugamalawo akajja obunaku keemanya si buli akusindikira amannyo nti abaaseka ate si buli enseko nti obaaseka omuntu abaaseka nedda abasinga obungi bakozesa enseko ezo okufuna kye baagala kubanga tajja kulaga bukambwe afune kyayagala alina kuteekako akaseko ako akusikirize ketuyita akasenda baziguzi kati mwenna abaafunye akasenda baguzi bawadde bitafu nabanga tebabagulidde ettaka nedda akuba kayita akasenda baguzi musooke mudde emabega mujja kutereera Mukama bawa omukisa mwenna abataka ba Buganda mukuba ebigere bisatu emabega mujjukire gye muva okwagala ebintu y'ensibuko y'ekibi ekingi so nga tetwajja nabyo ate era ku nsi kuno tugenda obbireka jjukira abazzukulu bagenda okuddawo n'abaana b'abaana bawo abagenda okudda bagenda kusangawo ki bali kusomako ki mbyafaayo ate era bali boogerako ki bajjajja baabwe kye baaleka emabega ku bo mujjukire buli kikolwa ky'okola kiddira mu baana n'abazzukulu lubeerera eyali mu Ssekabaka Muteesa Olukwe temukyamuulizaako n'abalala nga neyabawa omulimu Mugezi Milton Obote ne munne oli owa Bungereza Queen ettaka lyababootikira dda kati ono agezaako okusaanyawo Buganda ate naye era bwe ziba nga mayiro zisigadde okutuuka ku nkomerero ye asigazizaako kilometers 2 n'ekitundu okulengera ku ntaana ye kiki ekinaddako mwegendereze okuleka ebikolimo kubanga Buganda lwazi alwekonako yagwa Mukama bankumiratakomera mpeera mwena Ssaabasajja Kabaka wangaala vidiyo eno anaajuuliza n'obwegendereza bw'onooba otegedde ojja kutegeera bw'onooba totegedde era ojja sigala nga tojja kutegeera kubanga ekitwawuza embi tokutegeera ate si buli muntu nti ategeera eri ategeereddewo essaawa zino eri ajja tutegeeramu mu ddakiika eziddako eri ajja tutegeera omwezi nga guweddeko n'omwaka n'obutategeerera ddala kubanga okutegeera si tteeka amagezi gabagambiddwa esso si mugejjo emyaka bagikuubira akawero emyaka gyo giwe obukulu obugigasa ate giteeke mu kifo egirina okubeera okusanga omusajja kyenvinvi ng'azannya n'abaana mu bisooto buli asooka okutunda yeebuuza ono yabaaki Mukama bankumbire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda.
big up that YouTube channel. Subscribe.